kiri kimu naye nga kivudde mu bigambo bibiri bye tuyita serugattika. Obuntu bulamu nga obuntu bulamu kitegeeza enneeyisa eyeegombebwa, engeri ennuŋŋamu, engeri entuufu omuntu gy'asobola oba gy'alina okweyisaamu mu bantu b'abeeramu bulijjo, bwe tuyita obuntu bulamu. Waliwo olulimi bassebo ne bannyabo olw'obuntu bulamu. Olulimi nga lwa mirundi ebiri. Waliwo olulimi olw'ebigambo ne wabeerawo n'olulimi olw'ebikolwa, ebigambo ebiraga obuntu bulamu n'ebikolwa ebiraga obuntu bulamu mu maka. Ensonga eno tugenda kugimalako ebbanga kubanga ensangi zino obuntu bulamu bwaggwa mu bantu, mu njogera ne mu bikolwa. Kakati katutunuulire ebigambo Abaganda bye beeyambisa mu lulimi lwabwe okulaga obuntu bulamu. Ekisooka tutunuulire olulimi olwekuusa ku nyaniriza y'abagenyi. Enyaniriza y'abagenyi. Bw'ogenda mu maka g'abantu, ekisinga oba ekisooka okukwaniriza y'engeri abantu gye bakuvunamu oba gye bakwanirizaamu. Abantu baffe abakulu kino bakyentegeera bulungi, naye abaana omugigi omuto tebakitegeera. Kyosangira nti okuyimiriza ekiragiro kye yayisizza ng'eraga nti ekkiriza Ekivvulu ekya Nyegenyege okugenda mu maaso. Tusazeewo nti omukolo oba Nyegenyege jagenda mu maaso. Oluvannyuma lwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okukkiriza Ekivvulu kya Nyegenyege okugenda mu maaso nga tekyabadde kigaaniddwa olunaku olw'eggulo mu Paalamenti, ensonga y'emu ekomezeddwawo. Ensonga eno ereeteddwa omubaka wa Toro North Geoffrey Kanya ng'ono yeewuunyiza lwaki gavumenti ekkiriza Ekivvulu eky'ekika kino okugenda mu maaso nga tesoose kubeebuuza ku Paalamenti eya kiyimiriza. He should have called the speaker and said, no, we have this issue and let us settle it. Then the public now look at us like we are fighting. Kanya wagiddwa abaka abalala bategeeza nti ekyakoleddwa gavumenti kiringa kuyisa maaso mu Paalamenti. Omubaka wa Bukoli Central Solomon Sirwani ategeeza Paalamenti nti enteekateeka z'Ekivvulu Nyegenyege zigenda mu maaso ejjinja nga tewali kyayimiriziddwa. The Nyegenyege activities, they are going on normally, people are organizing, everything is going on as if there was no any directive. Omubaka omukyalo w'Etoro Sarah Pendi atuuse n'okutegeeza nti abagenyi akanaana batuuse okuleetera eggwanga obulwadde nga minisitule y'ebyobulamu esaanidde okuyingira mu nsonga eno. But right honorable speaker, what capacity do we have as a country to test for these monkeypox, where the incubation period is between 6 to 13 days, right honorable speaker? We cannot sell our country just because of money. Tomorrow we shall have another pandemic here, right honorable speaker. Speaker wa Parliament Anita Among Magoga ategeeza nti yasazeewo tagenda kukikyusaamu, Ekivvulu kyaweereddwa. The decision, whatever statement I said, was with my full conscience. And I'm not about to withdraw, and I will not withdraw. Minisita wa guno naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba ategeeza Paalamenti nti kituufu abadde n'olukiiko ku makya ku nsonga ya Nyegenyege era yaweereddwa obuyinza okusisinkana sipiika okulaba nga batuuka ku kukkaanya, naye ebyembi ensisinkano eno tesobodde kubaawo ng'olutuula lwa leero terunnaba kubeerayo. It is very unfortunate that when we got to your office with no appointment because of the urgency, we were informed that you would be coming, and that's why we also behaved unprofessionally today and waylaid you on the way as you are entering the chambers. Lumumba ategeeza nti sipiika akkiriza okwasinkana olunaku olw'enkya okwongera okuttaanya ku nsonga z'Ekivvulu kino. My prayer to you, right honorable speaker, allow us to have a discussion under your chair tomorrow, then whatever you advise us to do, we shall take action as way forward as agreed with you. Kyokka omubaka akiikirira abantu b'e Bugabula South Maurice Kibalia atadde Minisita Lumumba ku nninga annyonnyola oba ng'ebifulumidde mu mawulire si bituufu, kyokka Minisita
Munsi ategeeza ababaka tebaleme kutunuulira mu ngeri eraga nti waliwo okusika omuguwa wakati wa kabinenti ne Paalamenti, n'agamba nti kabinenti terina kyeyasazeewo ku nsonga ya Nyegenyege, ng'ensonga baazikwasiza Minisita Lumumba asinga ne Sipiika okulaba nga batuuka ku kukkaanya. I beg that we stop the debate here until when that meeting has taken place, because there is no need for Parliament here to be in conflict. That's all. There is no need for Parliament here to be in conflict with the executive because we are serving the same people. So I want to beg the House that we wait for the meeting between the executive and the office of the Speaker, and thereafter we shall inform the nation. Sipiika ono wasinzidde okulagira ekiragiro ekyafulumiziddwa kimenyebwewo ng'ensinkano tennaba kubaayo, nga bano bakikkiriza bw'atyo Minisita Lumumba ne yeetonda olw'ebitatambudde bulungi. To your statement that you're saying that we've given them a go-ahead and that kind of thing, until we conclude and agree on a position as government, I want to, on behalf of the executive, if my boss, the Right Honourable Robin Anabanja, has done that, I apologize. Obedi Lutale, nolwekyo nakasibira okusakidde eggulire lino. Mwabalenyo abasasi bafaate Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alambudde omulimu gw'okumaliriza ennyumba ey'Omuzibuazaalampaanga okulaba wa wegutuuse mu masiro y'e Kasubi. Asiima ebikoleddwa bw'ati naawe Buganda essuubi nti omulimu gunatera okuggwa kubanga guzzaamu essuubi. Katikkiro ng'ali ne baminisita ba Buganda okuli Kyewalabye Male n'akunaatera okuggibwako engalo ng'amaze okulambuzibwa omulimu gwonna, agumiza Obuganda nti omulimu ogulabibwako guzzaamu essuubi era ne yeebaza buli aliko ky'akoze. Mbeebazizza naye njagala nnyo mwefune okwenyumiririza nti mubaddewo nga Muzibuazaalampaanga ezzibwawo. Mwe muyinza obutakiraba naye emyaka ginaagenda okuyitawo mu byafaayo. Abantu bajja kubatendereza. Awadde Obuganda obweyamo ng'ennyumba ya Muzibuazaalampaanga bw'enaatera okuggwa n'abajjukiza okumanya nti emirimu egimu gitambulira munono nga girina okugumiikirizibwa. Ekintu ky'oyinza okulaba ng'ekyangu naye essubi bwe balireeta lisunsulwa okuggyamu ebisubisubi ebiteetaagisa, ate n'essubi ne lisibwamu obuyole, ate obuyole ne buwanikibwa naye nabwo okubuwanika era kiyita mitendera. Katikkiro asabye abavubuka abali mu mulimu guno okwekenneenya n'okukwata ebikolebwa kubanga bye bali babavunaanyizibwa mu kugiddaabiriza mu biseera ebijja mu maaso. Kwate butiribiri byonna bye musomye wano kubanga omulimu guno tujja kuba tugukola, ennyumba eno erina okuddaabirizibwa n'amasiro amalala n'emirembe eginajja naffe nga tugenze. Weetaagawo abantu abategedde omulimu bwe gutambula. Ku mbeera y'omuliro obutaddamu kulumba masiro, ategeezezza nti bakoze buli ekyetaagisa okulaba nga buli muntu ali mu masiro, ate eggwanga lya Kenya mu kalulu akaliwo omwezi oguwedde. Tumukulisa nnyo naye siri wano kwogera ku buwanguzi bwa Mwami Ruto, ndi wano kwogera ku ebyo bye tusaanidde okuyiga. Ku bbalaza kooti ya Kenya Ensukulumo yagoba obujulizi obwaleetebwa Raila Odinga bwe baali ku mbiranye mwe yali awakanyiza obuwanguzi bwa Ruto. Ono yeebazizza essiga eddamu z'e Kenya olw'obwetengereze n'okusalawo mu mbeera etaali nnyangu. Amasiga ago galina okuba nga geetengeredde ensi okutereera, kinyweza nnyo obukulembeze obutambulira mu mateeka amalambulukufu. Ekyo kyakuyiga tukirabyeko mu Kenya. Abagamba Pulezidenti atudde ne bamulonda ne baga nti tewalondeddwa mu butuufu. Ekyo kyakuyiga kyamaanyi era kikuzaamya eggwanga n'okunyweza enkola ya demokulasiya n'obukulembeze obutambulira mu mateeka. Asabye wabeerewo ekyokuyiga kye tufuna mu byaliwo ng'eggwanga. Tewali avuganya yakwatibwa, tewali bannamawulire baakubwa miggo oba baalemesebwa okukola omulimu gyabwe. Ekyo kikulu. Akakiiko ak'ebyokulonda Kenya kalabikira ddala nga keetengeredde. Ronald Kakooza yakusakidde eggulire lino. Tukyagendera ddala mu maaso n'agabutikidde katuddemu tuwummule tukomawo. Essanyu liva ku bintu bya njawulo. Eri omuzadde kwe kubanga akatimba omwana we mwasula katangira ensiri.